You know what you're causing. You can't do that. You can't do that to me. Omanya obuzibu bw'otandika okunkola bw'oti mu district gye nkulembera olwo bwe ndigenda ewalala gye sikulembera olikola ki munnange kyekugambye ekyo nti ebimu bireke si bibyo notandika otya okunkola bw'oti mu district gye ntwala bw'oti as who otandika okunkola bw'oti as who. You can't just start doing me like this in the area I lead. How? These people want to photograph me. Yeah. I've come here from intelligence. That this meeting is not clear and very I know you were working under commands, that's very clear. Let me tell you, for me, this is my third invite. There is no invite, I'm just telling you as the woman MP that have attended many, and amongst the first two I've attended, there is nothing that got a security card that is one. But we are very much aware of the conditions, and we are very much, so given that situation, and we are Ugandans who need peace at any one time, we are shifting to go to our chairman's office. And with the, if we sit, I'm just telling you, I've come from a meeting, we were seated 150 people, and there was nothing like any intervention. You can come up with all the different reasons, but we are very much aware of what happens. But I've just told you, it's okay. We are around 20 people, but we are going to shift in good faith. In good faith. In good faith, and we are going to shift. It's okay. It's okay. Yeah. Let's just remember. Let's please move and shift. And it's still ongoing right now. It's ongoing. There is nothing like an intervention that took place. I have come from council. Over 70 people are seated right now. When you have time, go to where you're getting. You see them seated. These are just 20 people. You cause, and moreover, seated when spaced. Nothing of course in color. And you come from nowhere and you say that there is an issue. What is this kind of leadership we have in this country? You can't continue and move on like this. If you happen to go right now at Namgongo, we are seated, we are over 150 coming to 200. There is no need for an alarm. Every time we should be under such stress of the country. Vis-a-vis the matters that are stressing the country that are not worth this. Is this worth our fuel every day of the security forces? I always talk about it. So kunga. Kunga. Kunga chairman Lwanga kunga. Kunga. Kunga honorable Kakembo kunga. Kunga. Kunga honorable Naruyima kunga. Kunga. Kunga speaker Yaffe kunga. Kunga. Twajja kubanga ddala tusuubira environment eri better. Bye tulina okusanga buli kaseera kutuyiwira amagye na kutulemesa na kulemesa nkiiko zaffe. So tulina okukola obutaweera okulaba nga ddala tutwala mu maaso okusookera ddala Wakiso district naye n'okumaliriza Uganda gye twetaaga Ntebbe Yaffe gye batuwambako tube nga tukitereeza. Eky'omukisa omulungi situation nagyogerako nabo era bwe nabadde mbagamba okumobulaiza nabagambye nti nze sikola kintu kyenjagala kifulopinge kubanga situfuna njagala tukikole tu achieve objective. As I was driving okuva eri mu funeral kubanga mass, the funeral mass has been on, so I played mbadde ntukawo bayiteekayo nabanga nti police agambe nti otibula you continue I'm coming. When I came I ran straight to the OC naye ate netuyisiŋŋanya njenga zikugalawo so nenkomawo nenjogera nabo ekyomukisa omulungi bw'oba okolagana nabo bulungi bakubuulira amazima okimanyi naye omukyala alina agency both within and out abamugambye nti waliwo environment omukyala yagiyimiriza nemugamba tukole tutya. I wanted to call the other DC bamukubire n'agaana okukwata but what came in mind nti bwe nkola ensasage ne police olukiiko lujja fulopi naye neŋŋamba
obuyinza obutwala district nzembulina kati njagala abantu abo tugende nabo because the hotel is very near the garden kambatwale mu ofisi yange ndabona omuntu ajja okukola ki so nenkubirira bannange kirungi bampuliriza nebatugende in my office we must see the meeting taking place. That's why we are here naye twategese bulungi bamaze okufuna breakfast so we are continuing and we think we can survive under circumstances. Wakiso abakunga abalwana ne bakansala ate bakansala abalwana ne chairman ate chairman kwegamba obutakwatagana obwo oba elected leaders ne bafuti soja tetulina kubeera mu nyumba ngeri divided against itself because divided we fall, united ekyo fena tulina okukimanya ne tumanya nti unity is our strength. Era president waffe ateranyo kyongerako tuleme okweyanga ensenene ezirwanira mu cupa ate mukumaliriza nga zonna bagenda kukola ki so lwaki tubeera mu kulumangana n'okulwanagana. For example ntera nnyo okulira conflicts kati abantu batandise campaigns tukyali mu 2022 next year wakyaliyo emyaka 3 miramba nga ogenda mu kalulu akaddako abakulembeze bali mu kulwana ono ali mu kulwanyisa oli oba kansala lwaki tosooka nosavinga mu kifo ky'obwa kansala abantu ne balyoka balaba nti osavize bulungi basobola okwentrasinga n'ekifo ekirala naye kati gwe otandikirako nga mission yo yakulwanyisa chairman yakulwanyisa bakansala abaliwo kati mbeera yo nembiwulira oli futi sojja ng'omulimu gwe buli lunaku wakulwanyisa kansala kubanga yagala ekyo ekifo kati awo tuba tumenya banange tuba tetwongera kyetulina. Our power, people power. Banange tunakulaba batufuna abnormal means okulaba okusobola okuŋŋaana okutwala maaso enjiri n'enkyukakyuka. Njagala basiima olw'omulimu gwe mukola. Kinzizizaamu nnyo amaanyi okulaba abakulembeze baffe nga bonna bakwatagana nti ekyo kyamaanyi nnyo nti ekiri waggulu abantu betukulembera tasabalaba abakulembeze nga bakwatagana nga bakolagana wansi eno kibeera kyangu era omulimu guba gwanguwa nnyo so nammwe abavuddeyo abakkiriza okuba traininga kyamaanyi nnyo nti fena tulinganga amasimu ga Android naye buli skill gyoyegebera nga app ekufuula better than you were so ebyo byetuyize tugende tubiyigirize bannaffe tulabe nga enjiri tugispreadinga mu ggwanga lyaffe kubanga buli lunaku Museveni lwamalako ng'ali mu buyinza yayongera kwenyweza so ffe tuleke kwebaka naffe tukole nga bwe bakola bo bakola kulaba nga benyweza mu kulembeze naffe tukole nnyo okulaba nga tubalabisa kubanga ge maanyi ge tulina ebyo ebigambo byange. So kunga chairman Lwanga kunga honorable Kakembo kunga